Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hello beautiful people, welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Teangel and the two beautiful princesses. We are here again. It is Saturday, yes. Mbakulisa mwena bagenze muyidi oba mwena batandika obutandisi weekend ya mbakulisayo munayo oba mbayangere bayongera nti muna idi ya day awedde leka tuongere celebrations gende maso munayo tunyumiwe kubanga sibe kyo nga twasibye. Anyway, kasatu lino omukuba naffe abayise muyidi ajja kuba tunyonyola ye experience ya date, and then we dive into the topical discussion. But it is Snap Talk again. We come here every Saturday right from 6 to 7. Yes, click on that notification bell like so that every time we go live bakugamba nti abana baguse. Yes, remember we have a number of shows ezili political, so you wouldn't want to miss any of the shows we bring here. So muna inyiga kadako atenga, share the link. Today we are going to be talking about another. We come here with interesting topics, and today we are going to be talking about another very interesting topic. And the question is, gwamuna ya turaba ngatona ita muno, I mean as
ngoli okuyita munno okujja okulaba show olwaleero nandyagadde otugambe gwe kyolowooza ku topical discussion of that day gwe olowooza nti would you settle for an arranged marriage munne bazaddewo batudde waba anka ab'ekikabo n'ekika kiramba kitudde ne kigamba nti munne family ya gundi ejja kukijja kwa kirinyo saatugjeemu omwana najja n'atwala muwala waffe would you settle for such a marriage oba gwe munnaaye abamu kumwe muli mubawanga muli eyo mukola naye nga family egamba ne mwana affe atuuse emyaka naleetako girlfriend waka oba tumufunirewo n'omwana wa gundi tumumuteerewo. Would you settle for such a marriage? It's a question for you to answer in our comment section. Tell us what you think. And then, so that in a conversation to keeping up burning as always, you know. Yes, let me take this opportunity to welcome the princesses, Bababuzeka, and then we continue with the topical discussion. Nga Farida wateka teko tunyonyola idi yo yatuletedde eriwa. Lilian buza kwa talo nako ride. Good evening. Mwebale nyo mwana kutugoberera mwebale kutwekumirangako. Lunaku lwaleero lwa mukaaga twakava mu yidi tuwunye obutukuvu tuwunye enneema tuwunye ekigambo mbabuulira naye mbakulisaayo ababadde mu yidi kubadde saayitiddwa nkyakolima saayitiddwa nkyakolima paka nakati ekyo mbadde nyankiddemu neero kiwulire aye lwaki nze akiwulira nze atabadde yidi lwaki nze akiwulira tenje walidde yidi naye Mubuta tuita era twasigaddewo mwana yagambye muchere mmere simanya nabyo biggwawo biki naye mukulika eyo mwebale kusiiba mwebale ate kusaba mwebale kuyita muyidi naffe we tulyo nakola leero kubanga tubabuulira would you settle for that arranged partner kasibangu nabo wali omufunyeeko Farida yanajja kukweka ebintu wano nze mubejja Luwedde Lilian come let's discuss Farida buzo wanali mufunyeeko let's baako awo sagala ojjule nga tusuna awo wenyini wosokuwa katerekera oyina ensonga zo gwe tutandikira wenyini ku nsonga zo Farida buza patrol na korale abali ku snap talk mbala musiza kansubire nti muli bulungi olunaku banaye siru telufe balenga nnyo kala abali singo bana olunaku lunnyogoga temulabanze kwambala ka off shoulder ni mulamu just just totally single oba just totally single or either two things involved. Yeah, silly, I am not single by the way. Okay. Na yene kyo kubiri ndi mulamu abebi se bibukutu manye egolola So banaye mujje tunyumyemu, would you settle for an arranged marriage? My answer is a no. Nze sisobola naye waliyo abasobola. Naye twagala kulaba arranged marriage advantages zaayo ne disadvantages. Tulabe kiki ekisinga okuweyinga ku kini waakyo. Anga nayo omusajja gwe bakulabidde. Farida kulikayo mu idi. Naye twogereyo ko sagala to tuyisewo bisi but bala tukulikayo mu idi. Twavuddeyo. Bagamba bachawo balaka wa ufiti lao Necho chagamba tukulisayo nyo Farida itambuza n'ekisiibo nasiba nakola ati abane Farida tukulisayo nyo we bali kucha Katonda nayo ne mujjudde ku mutima ne mu Nkyali kene makale jasirwa kube yagala kubulabula naye nze nkyali kene manze gwe tasobola kola snap tokolo sigaze neme naye it is my first ex ye show yange sosenga nakava mu id snap talk banange tujja tambulirawo awe nyine we njagala otugambire gwe oloza how would you understand by if someone told you I have they're organizing me for an arranged marriage how would you like mubumpimpi one did you describe inzo cha marriage like mba nkulabira ddala kati bungamba ati omanye ngenda kufumbira nayo omusajja bamundabira oba mama wange yamulaba akalo oba tata wange oba senga wange yatambulire yalaba omwana wattu nga tayina mwana munne nagamba nyiza okubeera omukyalo omulungi ze ndabira ddala ng'ogenda mu bufumbo bw'oyina mu 30 oyina 37 omusajja abeera ne 70% se omukyalo obeera na 30 tegwe munnange gwatamanyi kyoyagala bakuleetera buleetezi naawe n'ogamba yesi ogenda kubeera nesse mu bufumbo kulabira ddala ng'ogenda kubonerera nga toyina kwogera mba ndabira ddala okubonerera nga kukuli ku Facebook nga tonayingira okuyingira nze mbadde manyi buli bufumbo omukyala abeera na 30 n'omusajja abeera na 70 this is the head no it's what I thought educate me Farida kakati kansokere ku kyaliriani abedda bafumbanga naye
like voice y'abakyala bedda eddoboozi lyabwe ng'abakyala njagala oli comparing n'obufumbo bwa kakati omwami gwe omwerabidde osobola okugamba nti byonna faults zayina naziraba ninga nsobola ozigumiikiriza nomanyi omusajja gwe bakuwadde oba ameketa amannyo oba afuluta obuntu butono nyo sana omwerabira gwe kennyini naye ng'ameketa amannyo naawe si butono buntu butono nze nanti nkugambye nti ayinza okumeketa amannyo but I will sign up for it nti okay omwami wange ameketa amannyo kati wano nyina decision eyokukola either ogenda naye oba okusigala nenoonya omulala naye omusajja gwe bandabidde simanyi kyayina simanyi bimukwatako kubanga nze nyina gwe nalabako nga bamuleetedde omwami kale naye ebintu bino ate tebibeera bya dating ebiri official omwami ajja kujyawe waka ne bazadde bo weebali kale ng'azze kulaba oba emirimu ogikola bulungi nnyo oba anaasobola okutwala enjogerezeganya yonna tebeera between muwala n'omusajja ebeera between omwami n'abazadde bo omwana omuwala bakuleka emabega bali abazadde bo be basalawo biki byolina oli byalina okubaga bo baweeyo ekitereke kintu kyawe baba bakuwaddeyo buwe mazima ne bakuwaayo kati olw'ensonga nti tewasobola na kusisinkanako mwami ono n'omubuuzaako by'omubuuza oba kale byayagala oba kale byatayagala oba ebimunyiiza kati ogenda tuuka mu bufumbo nga n'omwami omutya omuti okugamba kajja kuboggolera odde wali okaabe because tosobola kumwogerako kintu kyonna omusajja gw'otaayogerako naye ne bwe yajja ewammwe gali omuwa ekitiibwa nnyo kiyitiridde because bano bakutegeka babeera nga bakutegekera kabaka ewaka arranged marriages bwe zibeera bakulagira ddala nti oli omusajja kabaka mulamba bamuteeka eri ku sayidi tali sayidi yo so nti obufumbo obwo ebiseera ebisinga omukyala tabeera na voice ye mu obwo obufumbo beera ebiseera ebisinga bibeeramu okulugunya abakyala bedda bafumba sigamba nti balinga basanyufu nnyo naye edda bwe bakugabanga mu bufumbo ekitanda ne bakyokya engoye zogenda nazo ate ne ekiro ekikeesa olunaku lwe bakutwala senga wammwe abatuuza obwo meeting ali obutudde muko nakatulamu nga sister wange agenda okufumbirwa kati senga akutuuza nalyoka abakuutira awo munnange ffe wano tetunoba genda ofumbe omwami wekitiibwa nagenda olaba ekitanda kyo bakifulumiza kakati ndowooza olaba tisagala obeera example eri banno okole example mbi omusajja muwe ekitiibwa munnange teri atuukiridde kati bakukomeekereza ebigambo bingi nnyo buli oyagala okunoba nojjukira ekiro ekyo senga bye yakugamba gamba kantuule so ebiseera bisinga sigamba nti isn't that an advantage given the fact that your economy is just for everyone? Isn't it no, an advantage? By the wabante banobola okuba nti kinyomo kankubulira abaana bali mu bufumbo we bali mu kufiira like they are suffocating nenga tebamanyi nange gye bakifuluma. I was reading a story, a girl shared with me a story ey'omwana omuwala abakola okukyala mu January but she feels suffocated in the marriage January of this year. Mieze meka yakagitambuza emyezi 3 obufumbo naye agamba yejjusa olunaku lwe yasala wafumbirwe so sigamba nti buli muntu ali for an arranged marriage no sigamba nti buli muntu ali mu bufumbo musanyufu abamu baliyo lokana ina kakola emikolo ensi egenda kungamba etya oba kale mami wange agenda kulaba atya because kati fa abaana bagala otya nnyo okuswaza maama wo kanga buli kibi kyokola mama wote yakutegeka bulungi so kakati omwana ono agamba yeevuma obufumbo agamba obawe okuvoluna kule bava mu mikolo omusajja yakyuka bakola wamu amusasula omusala bwalwala agamba sikusasula weejanjabye emmere muleeta 50-50 mukwano tukola wamu naawe omusala ogufunanga okuwa bulungi nnyo leetako ez'emmere nange ngenda kuleeta nenga kale naye ng'agamba ebintu tebya Tenjo Farida omusajja senga abadde agambye mbona yiyanga omukazi ne he has said sikusasula nti ye taata onsasula mukwano that means tetumanyi sente mekazi amuwa omwala agamba omusajja yatuuka n'okusala salale wenga agamba nti company tekyakola sente naye nga omwala yali ayina gy'akola before omusajja namugamba vaayo gye tukole wamu kati bwakugamba nti vaayo gye tukole wamu notandika okusala that would be okay nga neegoba nga nnoonya omulimu ewalala newaka ne weegoba olaba akuyisa bw'atyo ng'okola ewuwe
kati olwo weegoba ofuna omulimu ebwalala agenda kuyisa ati bajja kukwana abiseera bisinga abaami ekibayisa bakyala babwe bajje bakole nabo bali scared they insecure omukyala ayinza okufuluma mu nyumba nawe olaba nti kituufu omwana atwanyumye kati bwe olaba nnyini kintu n'osiima kati bameka abatali bannanyini kyo bameka bagenda okusiima ng'omwana toyo afulumye mu nyumba kati bagamba waayi abeere kumpi weemulabira muwe mukuumirako amasa ajje tukole wamu kati bwe mukole ewamu atandika wabeerawo ebizibu for as long as mubeera nga temusobola omukumwe tali understanding era wabeerawo ebigenda okujja nga biba kyankalanya naye waneeno obufumbo obuli arranged mukwano tobeera nase bakulabira omusajja tojja kubuuza omusajja wa myaka emeka omusajja wa ddiini ki omusajja wa kabira ki because ife abaana abagala bwe tukula tubeera n'ekifaananyi ky'omusajja gwe twagala so kati bano kale be tuba tuyiseeko be tudeetize sigamba nti mukwano you had the qualities I wanted but because wali mukubo wempitira so okuyambako okula okay mukubo wayitira olwo tutule mukubo oyiseewo weeyongeddeyo just aba yali mukubo wooyitidde ng'okula so eno jane yaffe gye tubeera tutambula omukyala buli lwobeera okula obeera n'ekifaananyi ky'omwami gwo gw'oyagala njagala omwami bw'ati njagala omwami bw'ati njagala so kakati bwe bakuva eri ne bakuleetera omusajja nga tatuula nako mu kifaananyi ky'omusajja gw'oyali oloose okubeerako naye naye ng'abazadde bo gwe balabye maybe because yalina ssente bw'ebanga ewaffe abasiraamu maybe because wa ddiini nnyo ate haaji abantu baagala nnyo bahaaji abo abaateekamu akasente ne bagenda Mecca ne sunna ayinza okuba nga haaji so nga balabira ddala haaji ono ajja kukulabirira naye nga gwe haaji oyo talina quality ze wali weetaaga mu mwami naye olw'okuba nti toyagala kujeemera bazadde bo ogendagenda mu bufumbo bw'otalina musanyu ozaala abaana the people abali mu marriage nga tebasanyukangako n'olunaku n'olumu bukyanga bayingira obufumbo obwo naye nga balinamu n'abaana nga 8 naye nga sigamba nze nno nyina examples because benjogera nabo bangi omukyala ali wali oyo muyina kumpi ne wensula muganda we ali mu bufumbo obwali obwa muganda we otyo kakati obufumbo obwo obwali obwani obwa muganda we kati muganda we yali afumbirwa omwami we azaalayo abaana b'endooza 3 bali batambula n'omwami ne bafuna accident omukyala n'afa omwami ye n'awona naye n'alemala so kakati ndowooza ne bakkiriziganya ne family n'ebawaamu omukazi mulala eri ebintu mbiwulira mbu bw'oyi bw'afiirwa asimanya nga mu Buganda ebyo bawe kyabeeranga bwe bamuwaayo atuule mu kifaananyi kya muganda we oba ajjuze ekifo kya muganda we omusajja ono yali ayagala nnyo mukyala we omukadde eyafa so mu ddiiro kati eri ono kubanga ono yakazaalayo abaana 2 kati ayongerezaako yongereza kati alina abaana 5 mu ddiiro takkirizibwa kuteeka mu kifaananyi kye mulimu bifaananyi by'omugenzi takkirizibwa kusula mu kisenge ky'omugenzi okujjako ng'omusajja amwagadde ate bwe bamaliriza ng'afuluma ng'agenda asula mu kisenge kye naye ng'afumbye emyaka egya mwali alina lubuto agenda zaala mwana wa 3 ababaweze w'omukaaga bwe kiri yeebale so kakati omukazi we sijja kugamba nti gyali olw'okuba musanyufu nnyo obufumbo bwe naye ekintu waliwo wogamba nti kati kino nkiyingidde so akifuluma so she's there because omuntu waaviirayo n'atandika okunyumya ku bimuluma ewuwe kiraga nti si musanyufu nakyo naye talina kyakikolera the guy was overly obsessed n'omukyala eyafa so kati talina kukola kintu kyonna tolina kutimbatimba bifaananyi ebyo obitimba otya ndikutimba nju byakoba ndikutimba nju kati byaffe twaba yinza okutimba enju akati naye oli yatuula mu bufumbo bwa muganda we nga tamanyi kyayingirira oba yalowooza the man ajja kutya outgrowing okivaako nomanya nti loosi yaliwo naye omusajja yagaana n'ekisenge takiyinga takisulamu yagamba takisulangamukko tasulangako nabbaawe ekiro kiramba netugamba tugenze kwebaka obudde ne bukya abeera naye obudde obwo bwaba amwetaagidde emmere ng'ayagala emmere y'omubiri kati y'omukyala waayagala emmere y'omubiri gwe toyagala oli yayagala gwe tolina kwagala oli yalina okwagala so bw'amala omwezi nga tayagadde mubeerewo teri akoona ku munne
kakati bwayagala nga akuyita bwekiggwa amanye emmere y'omubiri tebanja lunaku lamba kati bwekiggwa nga akugamba oddeyo gy'osula naye ng'ayina abaana ali mu mufumbo agenda kuzaala mwana kati omuntu oyo omuntu agenda kubuza lwaki azaala kati omuntu yakugana otimba ekifaananyi mu ddiira omugambe mbukozesa protection oba ogenda ku family planning nga tewamubuuzizaako ajja kikubuuza wakitandika ddi yo atandika otya obaga amateeka litalo omwami ono amulaga nti wano si wuwo naye nga wuwe because oli eyali nnyiniwo yafa n'omuleeta ajja ayambeko emirimu why do I feel like BBC yamuleetanga family yakola akajanja yamuka musajja muto nti yali tasobola kweyagala kuyisaamu naye family ya mukyala we yafa kakati olwedde olina ne disability kati yali badde nga yeegonza na nnyo mumazima gakatonda muggulu abatulabamu bonna mwenna we are talking about arranged marriages nodda ku mwana wawe about arranged marriages because okay wafiirwa omukazi but I also lost a sister kati omwami ono kyatategeera gwe wafiirwa mukazi wo nenze nafiirwa muganda wange naye ate tompanishinga olw'okuba nti gwe wafiirwa omukazi okay njagala nnyo kati oye agenda obufumbo buno agenda kububeeramu akaddiwe ng'alwana nnyo okusanyusa omusajja kyayinza n'obutafuna oba ayinza obutakituukako naye agenda kubeera nga kiriko kiro misana ayagala omusajja yeerabira oli amwagale kubanga tafunangako love tafunako genuine love okuva ew'omwami we teriyo. Okay, thank you so much, Farida. To you that are watching us, yes, I want to emphasize we are talking about arranged marriages, and the question is, would you settle for that? I'm giving us an example because I believe example Joe to work at right now, Farida, it's an arranged marriage because how does my sister die and then I settle in for her marriage? That is definitely arranged because the mere fact that Sigambo, this guy asked me out and all that, yachikolera muganda so wataliwo lwaki nze muntu uzawo, so they just arranged that nze ntulewo kura muganda yes. And the question is, would you settle for this marriage and what are the benefits and I mean the advantages and disadvantages of these types of marriages? She has shared more of the disadvantages and ngena kwa crossinga ewa Lilian go otugambe what you think about this. You can share us you can share with us the disadvantages and advantages and we see how we move forward because like you said, you mentioned it abedda tebafumbanga and indeed that's an advantage. I mean abedda bafumbanga tebanobanga ngomanye kitanda bakyocheza not like recently nti gwe munaye bochima actually beloga munaye ewafe tebangoba inzo ngambe bamba bazitebangoba nenzirayo wala yatugamba yagenda wanalongo wali ku kiyungu nasita nakulopata dawo. So I mean it's the end of the day. So, Lilian, tell us what you think. Everything has an advantage and a disadvantage. The advantage bit of it, in Tedda, that was the practice because back by now, there was that patriarchal thing. Kubanti omwami ali superior, omwami ali waggulu nnyo and all that. So, omwami bwe yabeeranga n'amayinja gali oba n'ebitiibwa byonna byonna. Munnange yabanga waddembe okulonda. Era kyovolaba nti songa ko busonze ebanga nte kyoba tebawasanga mukyalo omu era bw'owuliriza stories z'abakadde bonna jagala nayinanga abakyala bangaba basatu ate naye bonna bakwatagana ebiboozi byesaagala kuwuliriza bannange ng'olina obujja bungi kituufu saagala nange nakunyumiza abakyala bange babanga bwe bati ne bwe bati nti abaami abo munnange ekitiibwa kyabwe baali bakyesigaliza. So in that society gye tuyita ya 8 years omwana omuwala because kyatukanga nnyo ku baana abawala unlike of late n'abalenzi kibatuukako naye kyatukanga nnyo ku baana abawala nti abaana abawala tewabanga na value edda tewabanga na value n'emu mbusimanyanga osalewo jjukira edda omwana kasateekera bufumbo wakuzibwanga already mu bwongo kye bakuteekerateekera nti marriage bwe wamalanga okuzza omukono emabega bwoti we papa omusajja aba yakulinda abawaali aba yakulaba nadda ng'atandika ate munaye saabagala ng'abo ku kyalo ng'akuyita mukyala batandikira mwezi emboozi mukyala nze nno nja kujja ewammwe simanyi lwaki ompisaamu amaaso nga bw'atyo bw'ayogera munnange simanyi oba bamanya batya nti omwana azizza omukono emabega nga baabo bagobya ajja ne banne nga babiri najja naga munnange mu maka gano mulimu omuwala gundi ne gundi mulabidde ebbanga nja munnange bamutuwe ninayo muganda wange omulenzi munnange yeetaaga okubanga akola ki yeetaaga okubanga afuna mwana munne emyaka gyegyo gituuse biki munnange nga bakuwaayo
naye dda bakuwangayo nga balina ekyo ekitiibwa kyebawa obufumbo kyova olaba nti kyabanga kizibu nnyo omwana gwe bawaddeyo okunoba ne bwe yanyigirizibwanga ne bwe baamukubanga nga mu bulungi ne mu bubi mu bugagga ne mu bwavu ng'ajja kufumba ate nanti wamanyanga oyinza obutafuna mulala kati oyinza okuddayo ne bakuleetera omulala si bye ebyakaakati mbunja funa omulala unlike ebyakaakati naye ebyakaakati ojja kgenda ofumbe bakugalulira olwibwe bati ng'alwawudde bwati onobe naye nga lwaki oluwawula nga mbongo bw'okimanyi nti anja funa omulala naye kati bize naye nga lwaki ompa wawulo awawula ebibatu bwati n'alijira bwati noddala ng'agenda kuyisaamu adda obufumbo obwo baabulabira ddala nga bawanga ekitiibwa families zino nti abantu babeererangawo nga beegomba nti famire y'abagundi muvaamu abantu bwe bati ne bwe bati muvaamu abantu abali bwe bati ne bwe bati twali badde tufunayoko either omuwala oba omuwala waffe wano n'afumbirwawa n'afumbirwa olw'ekitiibwa ekyo ekyakonsideringibwanga nti era bagendanga okuwaayo nga ne famire gye bakuwaamu bagimanyi n'abantu be bakuwa babamanyi nti obuzibu bwonna tuddukira ew'abazadde eri ne tubaloopera ensonga tudduka embuga ne tuloopa ebyakaakati osanga omuntu nga bamuzaddemu n'abaana babiri nga nenyazaala we tamumanyi edda kyayambanga because edda actually edda gwe omuwala bwe wafumbirwanga ne communication wakati wo ne famire yo ng'ekendeera ebikuluma byonna baba bakusuubira biro pawa eri gy'olaze kakati bino ofuuse mwana sayidi eri eno baba tebakyakukonsideringana nnyo unlike ebyakaakati nti oli azadde abaana be babiri basatu nenyazaala tamanyi actually baganda b'omulenzi amanyiko ogwo ne gwamanyi sigama nti yaddala baluganda naye bino bimwesanze ku kibuga nogakundi muganda wange todde omusiro gwegumu kati nga gwe gwomanyi awo ne wava obuzibu bakubuuza abaana wabazaala ludda wanga tomanyi naye nti edda kyabanga na advantage nti bamanyanga famire omwana gy'alazeemu unlike ebyakaakati yo advantage bit of it no n'ebyakaakati nsobola olaba omwami wange ne mutwala ewaffe bati ne bamumanya nemwanjula mu famire gye bamanyanga emize gya famire eri bwebanga famire yabanga yabasezi ku kyalo babanga bamanyi nti famire eri gyolaba yabasezi tetusobola kufunayo omwana naye kati wano ku kibuga bwe twesisinkana nze simanyi oba ewamu naye kakati Lilian tusobola okukikola ne tumanya nti oba muli basezi oba nedda kakati kakuwa example ngenda funa omwana twayagalane tutuuke kwagala kugenda waffe kukyala kakati olw'ensonga nti ebintu kati olwo bigenda fuka serious agenda kutegeera bakuzaalawa mu maka gaani tusobola n'okusindikayo omuntu ku lwaffeffe ng'aba famire y'omuwala nga twagala kati olwo we are doing fact finding twagala okulaba kituufu omwami ono ewaabwe bweyisa bwe bati wagamba nti we bamuzaala waava taata we yali ati akyaliwo omulamu so you know because wali abantu abapangisa abazadde osimanyeko n'abakolede bigenda mu maaso ne bamupangisa so osobola okusindika omuntu ebyo byonna abantu babikola ebyo byonna abantu abasinga Farida but ku 100 bagenda kubaako ng'aba 2% of the people abasobola okukola ekyo nga bw'okinnyonnyodde twesanga ku kibuga Kampala mangu okyadde ewaffe abamu baba n'ebitambo nga gwe tomanyi mukyala mu lunaku lumu vale mukyala mu lunaku lumu ate omuntu mwesanze ku kibuga eri mu kyalo wamanyanga n'abazadde be nga temunaba nagenda kyalo kwe tukulidde Lilian naye Farida Lilian kyageza kwa waliwo Lilian nga wagambye nti mwesanze ku kibuga waliwo n'atasobodde kgenda wamu mangu muzadde nedda wabeerangayo abaddukanga nga tebabagabye nadduka n'akalenzi ke pa no that is different you would know that bajja kwegaana but let's say Farida bakuzaala Jinja banzaala Buganda Masaka Masaka banzaala Masaka kale ndiki mulenzi Masaka teri nnyo nakani bukunja banzaala bukunja so munaye Farida nga nze naye twesanze kakana mtuto tukola tetujja jita nsobi munaye tufuniddemu oluto so tugamba ha maika tukikole right ngeje tufunye olubuto katukole emikolo gino at this point in time twaga kwesa bazadde affe kitiibwa but we don't even know each other ene obo mufunye others oyaja gamba tusokozaala omwana tuke tukole emikolo so katugeze omwana tumuzadde orogwe oje waffe nze ani muwala ani mulenzi nze muwala nze muwala Farida nkulese waffe ebukunja
ebukunje bisinga okay mind again bisinga wabera wala ne but wala so you will sleep kumpi so ate mikolo muja on time muleme kuva Kampala oba muleme kuva nawe wamwe oba e Masaka rather Jinja so je osula within the hotels ezenyine ogenda ulira ku hotel ekirecho waliwo abali kugundi tobategeera no naye tuli bukunja ali abasezi but jukiramu actually okitegeera after some time tina mukyalo yali omukwa bali ku Lujinga bagala kuli ekirecho no uliranga bako no ebukunja tevaayo bantu kale batali basezi nemwe kamba bulire what we are trying to say here is nti oba omuntu omujje bukunja oba waeno je ejini lyentwetwe side zeyo amenvu je getundo tekawo butesi sente mbunno notwala amenvu ne bakuletera balance ogula kino kigoddawo ebali misana abalamu webako oli muyonjo ozukuko ine ebisoto byonna kubigerenga wali kyalo side zeyo ekibogeyo ishemba so kakati omuntu osobola okumanya nti kati ono gwenkwanye w'ekiboga n'omanya nti kati ab'ekiboga eyinza okubanga eriyo abasenzeeyo nga sibaayo ng'emize gyayo tebagikola because kati abantu batandise okunoonya awali ettaka eggazi abaagala okulima abaagala okulunda so ogenda sanga nti omuntu asenza awantu naye nga talina mize gyekyo ekyalo oba ekitundu kye bayogerako so you can go nonoonyereza ng'abazadde bedda nti nabo baanoonyereza nga ku famire gye bagenda okugabamu omuwala nga tebannamugabayo just lwakuba nti kati ffe ebintu tubivuddeko nti ebintu byanguya nnyo banayi twagala ebintu by'amangu Ndikati ffe ebintu tubyanguya nnyo nolaba nti ate kyewandisoose kyosembezaayo naye nga omwana omuwala ekikwagaza omusajja nomalayo naye myezi mwaka mulamba nga tomanyi gye bamuzaala kyekyaki wabadde dda naye mukwano bali ku kibuga kuno buuza abawala abasinga gumanye waabwe wabbaawo bebasinga n'obungi naye kati omwana tayagala kutwala wammwe takwagala kwatagala kutwala waabwe mbwekiseera tekinnatuuka pakaddi omuwala wadeetingira omusajja omufumbo ng'akimanyi omusajja alina mukazi alina ne family naye n'asetolinga mwaka ogusooka ogwokubiri ogwokusatu so just know there are very many women out there that are dating just boyfriends nga ne study si bafumbo naye nga tamanyi waabwe and she is comfortable oyogedde ku basajja abafumbo nenjagala okusala akalimi naye nga kankuleko omaliriza maliriza kale kati abantu abo bakuba nnyo naye kale ngezaako okubawolereza abaagala abasajja abafu No, me are just giving an example because by the time you date someone who's married, definitely this man is not going to take you away with your muzara. Agena twalanga mukazi. Akutwala mulundi gumu. Abatwala mu bibinja basoko oli yaddako. Naye era wa match. Si bibinja. Oli aba yamutwala yodda. Kati gwe mupya. Akutwala ngani? Ediye lwakwa usually abasajja. Atense ndi wa Luganda lwo omuntu gwoyagala. Usually we bagenda mbilyalo bagenda ku Christmas engezo kuna ne family ye nonyayo olunaku awo within the week tugendeyo kale nga si lunaku lukulu olabe kama inze nogola banzalawo kwa batandiko kyo banyonyola tugenda kola yo nti kakati mama oli omukyala ali wakane kati ndeseyo no bayani otandiko abazadde baba manyi mbadde muno obuzibu mu bufumbo bwange nensalawo nfuna omukyala owokubiri ate munaye abasajja boyitsi nakinyonyola bwatyo abazadde ne bakitegeera agamba era ono ye mukyala wange gwembeera naye afuna maama bamanyi ebyama bingi nnyo ayinza okuba nga ne mama we tannamugamba naye nga bannyina bamanyi naye nafunayo omukyala wange nafunayo omulamu wammwe owokubiri oli yali antawanya bakuyita kutawanya ne wabeerawo though it is not good I am not supporting it is even rare let's believe it is very rare sure ne wabeerawo oli nga tagenda kutwalayo kale yali ayagala omanya abasajja abafumbo bano sometimes bwafuna obuzibu mu bufumbo bwe ayagala bwawumuliza ebirowoozo kati bwajja okuwumulizaako ewu akagusoka kusatu na getting comfortable ewuwo wuyo ozadde mwana nakugamba nze ate mu relationship nali saagala mwana yali akwagalako bwagazi kukozesa just wakati fa abana abagala ebintu ebimu tubirabira wano kumpi tulaba musajja kyakugamba kati naye singa tusobolanga okutwa ne projectinga obulamu bwaffe what would your life be with a married man
osobola okutunamu n'olaba ayinza okulaba y'amaziga kale ogalengera naye olw'ensonga gaba tegannatuuka agamujja gaba wegali because omwami oli ayagala omukyala omulala wano abadde naye omumanya akyuka mwegamba buulire omwami buli muntu wayagala omuntu omulala empisa ze zikyuka akyukamu ngenda okulaba omuntu ng'embeera ze zikyuse akyuka so kati olwo onoowewaka aba atandise okuidentifyinga nti omwami akyuse kati olwo it is your time to shine gwe owebbali olubera musanyufu nnyo time to shine Farida, oh my God. Shining. So when you can shine for a short period of time. Or mommy, you get okulaba ngeri wateredde. Ebyali bicha waterera addayo. Addayo nono kuba amasimu nagano gakwata abasajja abafumbo balina amateeka. Tonkubiranga ziweze saawemu. Nku ompereza message ngonganze nkuweereza tomalaga weereza message jakuweereza message nga ina ali ne mama abana bayira kibala bakusibu ateka popinge tomala weereza message nga maze kuweereza in fact damu je nkuweereza tomalaga kusindika message zigenda leta buzibu bayina amateeka naye sometimes osanga nti ekifaananyi n'ekimu totimba bino bya ndikutimba ku status no timba omuntu everywhere tebaba timba. In fact, you are a secret. You yourself and the person you are loving. Muri chama chiri chenyini bweba government. Echama chinzo okujjako government. So kati echama techimala gafuluma mu ate government yibwe bwebufumbo buli. Webale nnyo. Kati echama chinzo okujjako government babalaga kita. Nti nsibwe nakitegeera government yeyise. Naye atolaba Farida ekyenjawulo ekiriwo nti mu mirembe jedda era ng'ebyo bya arranged marriage. Wamanyanga nti gyolaga eriyo omukyalo omukulu. Webale nnyo. Ate n'omwami wo bwe yalinga agenda okuleeta omukyalo ow'okusatu nga akugamba ngenda leeta munno wangenda baleetako munnammwe muto wa mumuyise bulungi abamuganda wo muganda wa mumuyise bulungi naye ebyakakati omusajja agenda kukuse ofune olubuto yekyangadde yeewa mukyala mukulu kati gwe ng'oviiriddemu awo kati nno munnange obuzibu butaate butandise okulaba moment ey'okushininga eba yaweddeko naye nga tekyandibadde kirungi nnyo omusajja omufumbo okwenda ng'olina omukyala omulala kale bw'oba oyagala mukazi mulala ono mute no agende mugambe kachumaye kiriwo ngenda funayo nange biganye ngenda kufayo ko mukazi omulala alabo bashikali settle for it oba kifulume because wali abatagenda kusettolinga nacho nenga aliwo agenda ogamba kati nze ngenda kulagawa ngenda tula sireta naye kale it's okay tochikiriza mu bulungi naye kale kati olaba Farida mu bufumbero bwa ATS bwebitabo byabanga bakuletangako munno nga sigamba nti oyagala yes because tewabera bakutegeeza kale bakuyemera bakutegeezaako butegeeza era we babaleeta buli omu aba ne role waliwo ow'emirembe waliwo ow'emikisa waliwo atereka ssente waliwo omugezi nga bw'abaana abagenda okukola ddiiru yonna ina wasula ng'omanyi oli wa mukisa olimu ekisima wabaawo oli ng'anyumira emikolo aha gwapepeya naye ku mikolo chala wangu nomulaba kinyumira chala bwachamba kigumina mugomesi bwekiti nekinywera ne kigumina mukatebe n'ekyanga byali bya okakasa bwe bitu ATS life wetu so akati gomanya ni nabangi ne ku mikolo sirinya aliyo kubanga nsigumira nzijukira jajango omusajja yayina bakyala batano kwabanga ko omusabi yo jajango omukyala ye musabi nnyo katunga mwezi bagenda naye mu church bwe bagenda mu church era wabanga ina diri yonna najagala okutula jana mpeketa kana nsabira namusabira ni wabawe yazaala abalongo ekitibwa ekyo nalongo ayina amanya gabo sima ono musumika ono muwanika simanyi ono muki ng'ayina buli omu erinnya lye lyamuwa naye bwe yafunanga buwala buto nga babutegekera obufumbo buno because edda abaana abawala nga wenkugambe tetwabanga na value yadde n'omulundi n'ogwo batukuzanga tulinganga byamaguzi nti bagenda kuwaayo ew'omusajja eno bafunemu kye bafuna kasukaali era kyobola buli bakuzaala bagamba ono omuwala kasukaali nzadde sukaali olwolaba we bakola introduction bakuwaayo
boni baba wadde nanti kati luli bwe gazaalanga omwana ngazze okulaba akubuuza ozadde mwana ki sukaali oba musika omulezi yabanga musika ntenje naye bannaye nedda bali omuwala sukaali omulenzi aba musika kale n'omusika era bakubuuza ozadde sukaali oba ozadde musika kati sukaali bw'abanga mungi ewaka bw'otazaala musika olwo n'olufuuka olutalo olwo nga barenjinga baleetayo akatootota akanaazaala omusika gwe nga wabula chapter eyiyo nga bagigaala chapter nti eyiyo gwe walemedde okuzaala omusika ate twetaaga omusika n'asikira emaali y'omwami nga bafunayo akatoototo ate tebaleeta bakulu kusinga babuwa butukuvu ate baleeta omukulu. Lilian, in these arranged marriages, would you settle for that partner that, because as you choose your own partner, you study your partner like Farida mentioned earlier, omomanya, because let's we go ahead, at least you know if your partner snores, which is back then, bakuzigira, oba snoring, oba they don't want to know. You have to settle for whatever, you settle for what they say. So, would you settle for omusajja gwakufunidde? Regardless of actually we have to mind a tribe ye kwa nerinyo liyiga ku olwo mbasera olinyo liyiga ku olwo buli kimu okiyiga ku olwo would you settle for olusi bakufunira I wouldn't settle for that person obuzibu obuliwo nze anyway mukajjo kano wenda bange omuntu bali mu kumunoonyeza omubezi ntandika okuba ne question marks mu mutwe gwange kubabiri kuba kulikali kubako obuzibu wabaawo obuzibu nze mbamba tyano okubatira bw'omungamba munnange no tusobola okufunirayo omuntu bwati ne bwati manyi gino emyaka gyejo batandika okulowooleza okutandikira okugamba mbulinga gwatalaba bakutandika okugamba amunaye waliwo omuntu bwati ne bwati okiraba so omuntu gwe bakufunidde the bondage okubondinga ebiseera ebisinga kugaana because olaba laavu eno laavu like bw'obanga omuntu gwe omwerabidde okubondinga kwammwe kwanguwa bingi ebizimba relationship okwawukana kwono gwe bakufunidde obufunizi bakufunidde omuntu tomumanyi emize gye togimanyi ate baba bakakufuna nga obufumbo bwalumye edda nanti nga teyetaaga kunnyonnyola ensobi ezibeerawo mu bufumbo bwo bwenenyenga wekka nti nze namwefunira ng'ali bw'ati atadana okunenya omuntu omulala nti singa tebamunfunira saalifunye musajja kikabwe ekiti nze saalifunye musajja muwuttuzi bawutula abo nze ate obwo obufumbo buyimirirawo nnyo ku nsonga za kisenge tewali kirala kibuyimirizawo kyekibagatta mpozi nagenda ku mikolo ng'atambudde naawe mbw'aba akuyambye okutambulako naye wali naye ng'ate there is more to marriage than sex. So kakati nze bwe mumpaayo because muwaayo ki oli yalaba bulabi muntu namukubyamu akafanyi nga ayinza kale omunyumira mu nsonga ziri najja n'amusaba mu butongole n'akutwala naye ng'ekikutu sigamba nti akwagala nnyo so obufumbo nze tebuba bwangu nnyo ate n'abantu bedda tebayagalanga no love yakulanga love yamalanga very good so in the same way can't love kukula even right now like tosobola bakufunidde haji bahaji abo tebatera lumya ndina abahaji yanga bazina amaplating agulidde abana twama motoka emirembe mitala ngabugabanga agaba receipt za ebyali ebyekyasa ky'olukumu olwenda tuli mu kyasa kyabiri n'omusajja omulabire bikyuka omusajja omulabire Tenjo omumanyi tutoba na bwogerero mu marriage eyo anti otyo okunyiza abamukuba oba kunaku nyinyi ngakulabire obagamba naye nze nabeeranga kukkiriza ko mukkiriza naye anazikirizanga nawe okwogera ate olw'okubanti alina kyayagala agenda kugamba ye anakyayagala ajja kugamba nti ojjukira agamba naye nja kubeeranga nesse twakola endagano yali yakalagane mbu nawandiika wansi kino kirayiro kya mu kanisa ebintu abantu babirekanga n'ebirayiro by'omu kanisa babirekanga ne bakola ebirala nenze njagala okubategeeza ate ebintu bino bikyaliwo naddala mu famire z'abayisiraamu nalabako omwana kumapinki yagamba teyadduka ku mikolo ng'amutegekedde omusajja nze nasomako n'omwana ng'olwedde mufumbo nga yafumbirwa emyaka 5 emabega yamuwerera ne ku campus naye nga yafumbirwa dde emyaka 5 emabega nga yamuwerera ne fees in fact nga baamugabayo dda omwami waamumanyi kusonga amulinze bulinza amale kusoma agende mu bufumbo atandika okukakalabya ensonga z'obufumbo naye nga omwana ono kyogamba ku campus tewaliyo bamukwana tewaliyo bantu balaba nti kituufu ono omwami yalina qualities zange zenjagala mu musajja naye olwedde bamukulabira oli mu siniya tu
kati wakula n'omwami wo ate nakuweerera kati olina nekyobagamba olwedde sente abantu abo bebalabira abakyala balina gye bateeka mu bazadde esente ng'omusajja sana kugamba nti kino ki ye ng'oyinza okugaana ng'ogaanirawa tata yakunywamu dda sukaali mama yakunywamu dda bakufunafunamu dda ebintu obanga yayamba brother wo obanga mami yali ku kitanda n'amujjanjaba n'ateera kati ye obulamu bwe abanya buwo oli omusajja singa teyali oyo mwami ze nali nfudde because yali talina sente za ddwaliro famire zino ez'abayisiraamu zikyagenda n'ekyo ekintu kale kyabwewuusa okukeera ku makya n'ofunira omwana gaali musinya bwana omusajja olw'okuba gwe olina financial problem gy'oyagala okuyisaawo omwami n'omuleeta naye omuwala wange naye akyasoma oba osobola omugumiikiriza nekisinga kubeera waffeeyo naye ate ne mu byalo eyo abaana bali mu kubateekateeka naye mu famire z'obuyisiraamu teziriiko musomi teziriiko kyalo ne wana e Kampala wano waliwo abaana bali mu kusoma ng'abasajja baabwe babamanyi nga haji ali eyo agumidde ng'alina akaana k'emyaka 16 kamanyi ng'amanyi nti omukyala wange ng'agenda ku vidi n'amukyalirako n'amutwalira ebintu twogera tuli wala nnyo muzatta omugenzi ono omukyala yavayo n'akonfesi nga n'agamba ye yalinga musiniya wano nga muzatta agenda n'amukyalirako nga era amanyi nti bbaawe naye you can imagine so kakati ebyo ebintu gyebiri naye kisinziira ate okumanya nti omukyalo oyo teyalina freedom mu bufumbo buli kubanga bwali arranged you can see the freedom she has with this man gwe yeerabira and she's happy osobola okumulaba because buli bwalimu nnyo olina okukuuma ekitiibwa olina okukuuma ekitiibwa kya haji ohaji munange haji tebamuddamu kati osanga obeera ku bunkenke tasobya takola ki so olaba nti kati saawa eno she's happy era abantu abamunenye omukyalo enze nga anayima muleke ku Luthum because of relationship gye yasookeramu teyamuwa mukisa kukola byayina kukola kati ebyekito byonna ebyala abikola mweno relationship because yajayina mu freedom okola buli kyawulira kyayagala kyovola banse ngamba abantu buli lwowulira ng'obeera ku eggshell n'omuntu gw'oyagala manya toyi si ye muntu gw'olina okubeera naye because omuntu gw'oyagala olina kuba very free with them very free ng'osobola okukola buli kyabusiru kyonna oba ekyamagezi kyonna osobola okutambula nga toyambadde but okay wabeera obeera n'omuntu ng'otya okumunyiiza ne bw'oba ofumbye oba anaabirya ne bw'oba okoze kintu oba anaabyagala ne bw'oba oyaze buliri oba kale karuhanize nkanamunyumira I mean it is always about them never about you kati evo bero kubunkenke ne bw'ogira wekanga agamba musajja oba tanyiize esimu yo ne bwevuga ovuze munango n'onsonyi wesimu yange okuleekaanira kanjija actually evuga n'amavivi gali wansi anti kati ne by the way bebe byabeeranga mu bufumbo buno obutege obuli arranged ate munnaye bwevuga evo oba olina okunyonyera ebyokunyonyera birina okubeeranga ani amukubidde era lwaki bakubira saawa zino mbadde njagala nsaba gendako waffe waka ogenda kola yoki but do you believe that Lilian this question to me do you believe that this arranged marriage in advantages like I said Montano everything has in advantage naye ntono nnyo nti advantage esingira ddala mu kyo nti abazadde bagenda singa nga bakubirira obufumbo bwamwe bubeerewo bwonoba tebakukiza na kunoba kimu bibiri nga batuuse dda muli bulungi baba bakeberako buli kadde kubanti kati mweno relationship nze gye neerabidde bwendopewa bwenjije wa mama wange mba ndoopa musango bwengende wanyazaala wange mba noonya advice kyekyenjawulo ekibeerawo nti advice njija wanyazaala wange nja kujja nkunyumizemu awo munnange mami olaba mutabanyi w'oyo biki alungamye bweneesitula nenjije ewaffe mba nzize kuloopa era bagenda kutuuza mu nsonga ate abeeno batebatera kusonyiwa tebeerabira naye bakusonyiwa tebeerabira kati bw'oloopa omulala gaga ne kululi bwe wamukola bw'otyo najja waneno so kati buli lwoddayo ewammwe gye bakuzaala gwe mwana omuwala oba ogenze kuloopa bbaawo nze munnange bba wange era akomawo sawa 10 akomawo atamidde byonna oloopa ate oba oswaza mwami kati bwengende wanyazaala wange mba siswaza olw'ensonga zaffe zikyali waka mba siswaza eri tuli waka tuli waffe byaffe naye kasita bifuluma eri ne mbireeta eno ebuko
ziba nsonga bagenda kumuyita bazimutuuzeemu era nnyonnyole lwaki ebintu biri bwe bityo era asuubize n'okusuubiza tebijja kudda mu kubeera anti ate ekirala obufumbo obwo bubeera driven by omuntu yali bulooka w'okubeerawo webale nnyo eyali oba ofunye senga omulala oba kojja eyali bulooka w'obufumbo obwo okubeerawo yatandikirwako ensonga yonna omukyala bwakunyiza nga bakuloopa ewa bulooka actually nga n'ensonga tennatuuka wa maamawo eyali bulooka nanti bulooka yasooka okubitegeera gwe wannimba nti omukyala ono ayina empisa wannimba nti omukyala ono mbeere amanyi nnyo samusanze nambuzi yagenda dde omuguwa tekuli nasanze omuguwa gwokka nti naye ate era ekirungi kyayo kale eyambako omuntu okumanya famire y'omwami we gy'alaga abantu abo munnange toyinza butabamanya bakulagira ddala ono ye kojja ono ye senga eyasikira jjajja nomanya nti nnyazaalawo kale si mwangu n'omumanya kubanga ku kyalo aba amanyikiddwa omukyalo oyo si mwangu era ogendayo ng'okimanyi n'omanya nti famire gye ŋŋendamu yeeno jjajja waffe yalinga si mwangu nga buli omu amumanyi nti omukyalo oyo si mwangu omukyalo yali si mwangu nga ne wajja ewa mutabanyiiwe nga ayina ekikopo kye kati nga bamuweera mu kikopo ky'abalala nga omanye ebikopo ng'akinywera kano we bakikwatira mbu wanna nti yanywera kano we bakikwatira kati nti ogenda omanyi era bw'oba oli wakufumba ofumba okimanyi nti munnange nnyazaalawo takwagala naye ate n'ofuba okulaba nti omusanyusa akwagale era obufumbo obwo butambulira nnyo ku bantu abo abakulu nti ne bw'onooba ng'olina ebikunyiiziza tojja kunoba because otya okunyiiza famire yammwe bajja bale bolingako erinnya abo basezi abo si bampisa abo si bagundi era n'abantu banene abalala bali agadde okuwasaayo tebasobola ku advocate nga mbu wasa mu famire eri bweti ne bweti munnange era olina okufumba oweese gye wava ekitiibwa erinnya bagendenga nalyo nti byayambanga at least kale okukuumira empisa mu bufumbo at some point era omuwala wakolanga ebintu byonna bye wakolanga for the entire family actually yonna otambula nayo wano ng'olufumbirwa family nga yonna otambula nayo ku mugugu omuto ali mu makati gw'osinga obukulu ate eza arranged marriages zayambangako nti ebiseera ebisinga omwami ono yakutwalanga mu maka sometimes nga yazimba awali maama we awali maama we senga ofuna guidance okuva ewa nnyazaalawo because bawasanga obwana nga bukyali buto so kati ng'ofuna guidance okuva ewa nnyazaalawo bino babikola bwe bati munnange omwana wange talya mmere bweti talya mmere gye banyigidde musepici alya ya mbobeze so kati ebintu byonna ng'obiyiga first hand nga nnyazaalawo bw'aba mulungi ng'aba agenda kukuyamba nnyo okutendeka especially ng'ozadde talotaaga kuddawa maamawo ye nnyazaala kunyiga nakola yes byonna that whole process naye kati zaala ne wanyazaala otogenda yogenda wa mama onyazaala tomwesiga already mukama katonda anyway nyazaala tomwesiga go just wesiga owuwo naye nulinga bw'omala okufumbira bw'ogenda oba ofunye family empya ofunye maama omupya anyway katusomeo comment emu bbiri kubanga kadde katugoba let's read 1 or 2 or 3 comments mbundo lesapyujji atujjeko akajanja omukazi ow'okubiri si wakujajamya mbu bamutwale mu kyalo omukyalo ow'okubiri abanga mmotoka mpya UBN tebagivugira mu bisooto ebeera y'e Kampala ate munayo babalimba mukwano bakuziba amaaso. Thank you so much Norman for affirming what I was saying. Obirabira mulumbe ate gwe bakunoonya jani abakunoonya nyi abakumanya ani abana bamanyi omukyale yasooka ate obeera eri mu tent y'abataka bakubuuza mpozi wazengani nkwatiddwako nnyo n'abadde mukwano no I was at campus and I was at campus and our friend lost her father, I think. He lost her father, so try no genda campus ogenda okuzika. So mukugenda okuzika fe ku campus mkwano waffe twali tumanyi girlfriend we. Ngawo nabe anti muli campus go manyi nti Lilian ye girlfriend wani kangezo wa Anod. So mukugenda waba Anod. Okutuka ba Anod nge waka wabeera yenyini ne mama. Wabadde bali ne mama ne tata we. Ainawo girlfriend we bamanyi waka ku kyalo. Yeah. Ngono wayanjira yadda
oli ne bazadde bamumanyi kati ono fenga mikwano gye fefe abamanyi oshiga so muna ekituuka wali oli kati abana anyway bintu bayina engege bali babitwala nga serious which is I don't know if it was called but muna ekituuka muna ifa ab'emikwano tuli eno tulino litunga bane gende okole ki okubideko ku baawo ali wali muba mulekwa babira mulekwa right genda omukubideko ku na mwana wali wanze yasose dalu akawala akali akali naye tikamuva coffee kanefo tetumanyi what's happening so later we come to learn about that munai ono ye yaina owewaka no wokusomero so yaina abakyala babiri so I'm imagining God forbid imagine it had been our friend who had died so mujjo okuzika Kangeze okay he was probably old enough that he had baita girlfriend mulwanira aka microphone batemwemanyi ebera simaya yubi ebera ya mukampala ate yo mukyalo UAZ gye bayita nanti abazadde gye bamanyi ati gwe ate vugiddwe emirembe gyonna egiyiseko mubayibye ni muli bapya nnyo temulina kye mumanyi so kati eri UAZ gye bateeka wali mu butaala ebintu ebyo si birungi era nze njagala ogamba nnyo omukyalo omwami atali proud kukubeera naawe nga tasaba kukulaga mu mikwano jasaba kukulaga mu bazaddewo bannaye takwagala akumalira budde someone akwagala they should be proud of you ngayagala baganda be bakumanye ayagala bazadde bo bakumanye ayagala ensi okumanye nti yakwagala naye bw'aba tali proud kulaga nsi wano nze ngamba oluddewo va mu bintu by'enkukutu okay tell me your comments ndoze ndanga bili Kasozi Kenneth agamba those are ancient arrangements cannot work out in today's world everyone is entitled to his or her right it's happening it's just that Katechali as popular as it was yes nainga bujebiri gamba nti tetumanyi abantu bakola nyo research nainga waliyo bichaliyo mukwano nga abantu baba bakutegekedde omusajja agamba kalo mwana yawo ono batutegekera by the way zabantegekera Lilian tujabera ojakabiranga wano in any case kati mutuse osanyukirenga wano in any case osanyukirenga tunalaba ku Gomesi guno omwaka so tutusa kwa mnefe twanyagadde okwambala Gomesi so makomenti ya Masiruka Sadat Masiruka Sadat thank you so much for watching Masiruka Sadat agambe an arranged marriage is scandalous. How can one be their own man or woman if individuals can't make their own life choices such as who to marry? Nice show. Thank you so much Sadat for watching. Nabo Kenya Brenda gamba abasajja abanyonyolanga Farida bwagamba tetuli basonyiwa. Akunyonyola okuveno ne I think Sadat and Kasozi what they're trying to say it's the same thing. Yeah. Like a person is supposed to make their own decisions. Nina kwerabira omwami gwenjagala ino kulabira omusajja gwenjagala. Naye nanzo omusajja yenna kantomere naye nze yabulabi basi kyakuwa kitiibwa. Gwatego omuntu gobalabide gutosobola kwesalira wogambe ntoke ono gwentwala bwa. Kala akagala ako nali nkagala naye nkatya. Ngusima ate balina bino ebibozi abawala b'ekibuga abo bayaye bilinga osibula abawala b'ekibuga bayaye mbwe kampala yali omuwala wa kuwasa tewatali omuwala wa kuwasa ati nga mukwano gwe mufuniro no muwala n'oyango obusungu buku tenje tonnetegereza bwoto n'oyango obusungu buku but thank you so much for watching banange nze ebintu byasimanyanga okusetoolingira omuntu gwe banfunidde kikafuuwe naye kambuuze waliwo nono mukwano gwakuyungiddewo layini baba tebakufunidde era baba bakufunidde gwe toyina ate obuzibu obuliwo abantu baba tenjo obuzibu obuliwo Farida ne wanje ng'otunula buli Farida ne tenjo mugende nakano abantu baba tebafunira abasinga tebamanyi kukwana because okwana kumenya yambuka kidira the thing was we used for an arranged partner. Look labayo we used for an arranged there is okufunira and okutera out because if they arrange it is him or never edda baza kukanga abantu so muzadde wo wakufuna nagamba nti ono omugana uva waka gogena naye mukwano gwa so okuterawo naga nalabe Farida no amala yo akola kino ngolanga asiita no vakuona naye waliwo olinga yakakasa na doli n'amugamba gono just genda toyiteberanga business omuntu alina okwana ne bamugaanako naye gwe tumanyi nakwana kati that means balina kufunira bufunizi bwoti kozi byani oyinayo ebintu bino engeri obinnyonnyodde kiragira nti mu seconds osibula abatwayo olunaku lwaleero
abadde ku snaptok ekisookera ddala mbagala nnyo mwebale kuteesa mwebale kubeera bateesa balungi naye ng'ensonga ey'okufunira omwami oba omukyala si nnungi nnyo kubanga erina bingi byekulemesa temugenda datingako oba naye dating is beautiful dating is fun dating is good mwetaaga mudatingeko mumanyigane mulyoke muyingire obufumbo naye buli lw'obuuka stage buli kintu ky'obuuka kirina repercussion kasita obuuka ekintu kirina repercussion kyebalaba tulaba abantu ab'emyaka enkaaga nga bakola ebintu by'emyaka 25 ng'omuntu olabira ddala yali kikoze ku myaka 3 tasaana kikola balina bye baabuuka so kintu kino kituuka ekisaana ne kikomawo naye nga kyalibadde kikulu nnyo ne weefunira omwami wo gw'oyagala n'omwesiimira n'omanya nti kale katomeregane noono naye nga yono gwenjagala ne bw'aba mwami funa omukyalawo gw'oyagala abaana bano tebalina maggwa muba approaching mwogere nabo mwogerezeganye abaana tumubajje ku empya z'abazadde baabwe bakwane bamanye n'okuyola mugende mubajjeyo mu butongole muleme tuwewale nnyo kawundo kakubyedinisa naye tuli mu kulwanyisa kawundo kakubyedinisa lwansonga nti si kalungi nnyo ne bwoba tolina ssente kale gendayo obugenzi n'emikwano gyo nga 5 okyale abewaka bakumanye abazadde bategere nti ono yalina omwana waffe yalina omwana waffe they know where to come nga banoonya omwana obanga omwana afunye obuzibu naye gwe n'owasa omwana wa bene natuka mu kuzaala n'alemererwa nga wakiso nga balina okwagala omuzadde waateekeko omukono tebakulabangako n'otandika okukubira kati awo kubira sezaala nga wetya otya n'okutya nga tekyewulira nti olina na musajja because already gano omwana alwanira obulamu nenga naawe realizingira nti wakola ensobi obutogera n'abazadde so ebintu bino ebimu tusaana okubyewala nga tukola decisions eziri right mwebala nnyo okutulaba tusinkana olunaku lwa Monday. Okay, mwebale nnyo kutulaba mnaye mwena batulabye about commenting ze. It has been a very interesting topic and I would encourage all of you that are watching, suggest any topic you would want us to talk about. We shall discuss the topic. Kwechicho wandiagade tuogereko what's bothering you. I have seen a number of stories that are taking rounds on social media, mostly on Snapchat. We shall give it time one time. We come here and share those stories. Tuogereko basajja abawerera abawala. They want you to be by their wives. Their wives. Yeah. No, you are doing a responsibility of a parent. Bwenkugana mbasi kuyina obuzibu. Mwade bali balunde kwenda kwogera ko tuanza nnyo gwenene akusuggestinza tugenda gusosotola. Naye nga abaami abawerera abaana b'obuwala mwebale nnyo. Sometimes abaana abo tebalina busobozi abazadde baabwe. Naye oba okikoze guys, catch you tomorrow on the Mighty Drive early in the morning at 8. Tomorrow it's Monday. Sorry, tomorrow is Monday. See you mola najja kola mbadde mpise okusana. Vibe badoji wanyise. See you Monday. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.